kati Uganda Airport muyineewo muze oguyitiridde oba lw'okuba abantu bambi tebatulavolinga mubabuuza ebibuuzo ebitabakwatako. Lumu nagenda ku airport ninsanga ekisajja kyambadde bbulu kiyimiridde wano wabweru kwa arrival departure ne kiŋŋamba ekisiru mbuweeriziyo wa passport ne mugagwe mayuga kumaaniina oyimiridde ku mulyango ate ombuuza passport oli musiru genda otula eri mu deski ne kiŋŋamba oyinza yimirira ebweru ennyonyi n'oginda kasitompayo ku ssente. Mukwano njagala abantu bategeeza abali ku kawunta za airport toyina mulimu gw'amaanyi nnyo gw'okola. Olinga bano bateyira b'omu banka who count our money ne kaddawo ne kafumbiziriza obumwa ne kabufunya bukalinga obwaki obala bubazi sente. You just count our money. Nene kawuzuumya olutwe musimanyi mboka banka kakola kuteyira. Nammwe abantu abakola ku airport Entebbe ku kawunta mwe toyina kuba na lugezigezi lwonna lugezigezi kirwoyina wambwa temuturavelinga nga kaabamu is your first time to be there ovudde eri omanyira traveler economy supporter. Do you know what it means to travel, you idiot? Kitudde counter kizimbye amambuluga kitawanya abantu abagenda. Omusajja yampeereza obujulizi mu America nga ebbasa yabaddemu $504 ne bamulekeramu $1 mutwala ebintu by'abantu mudireyinga abantu okulinnya ennyonyi mufaaki n'ensi. Omuntu akulaza ebyetaagisa alina tiketi ye agenda ku nnyonyi is traveling nekizunza endali nekizunza agatama. Abamu balina ebinnyo byafuluma anti babajjeeyo ne babasuulaawo nga n'ebinnyo bimuli kungulu kati alowooza mbu olw'okutuula ku kawunta y'Entebbe airport akola omulimu gw'amaanyi. You idiot. Olinga buno buweya hostess. Nze saagala air hostess amanyiire kubanga oli waitress wa mubanga. Just waitress. The only difference nti okolera waggulu risk taker. Nene kawuzuuma mu nnyonyi okayita nikaddino n'okagaa gweka n'akawuzuuma kumaaniina. It is because of me you are having this job. N'okalaba obugumba kavuddiiri kasiiwuufu oba temulya mmere ku kisaawe sinza akumma emmere. Waliwo sadness gy'osanga ku face z'abantu b'airport n'anyiga n'olowooza yiga omuleeta ku mulimu guno. Sikuleetanga ku mulimu mbwa gwe. Omulimu gukebera passport yange gyendaga sikumbuuza bintu birala. Nze Isma nga bwe mapitawo tombuuza kozi nze ndi traveler kati gwe ali mu bijoozi bya bbulu ku civil aviation oyinza obuuza nze ebibuuzo gwembwa komaaniina ng'obuuza nze wakatulavelinga ensi mmeka bogus nikizimbye ebitama nikidireyinga omuntu ekifo ky'okgenda n'omuntu n'alemesebwa ennyonyi nga kyagala $20 temufuna musaala muli basiru. Madamu bamutulaki oleese ebizibu bingi ku Entebbe airport. Gwe wennyini management etusobedde civil aviation handling service mukulu kuteesa wesiba ku kisaawe kyaffe ne tukikulekera nendi service zikulema sente abantu bakuwa wagaggawala oli muvundu fuge naye toyina sente yonna gy'ogenda nayo mu ttaka. Sente zojje ku bantu ku airport Mr. Kutesa. You cannot reverse your years. You are in your late pain. Ebigere byakuzimba wayini owalula biwalule. I know. Kabulengane busimanya ate oyogedde Kutesa toddanga muze byo n'obimbuulira ekyuli. Ne Kutesa toddanga muno mpeneenerako nze bye sibimanyi. Ofuza abantu baba wadde sente muli ku airport sente muyina naye ate ne mu extortinga buli kantu konna ne mubba emmere ne mubba perfume ne mubba deodorant ne mubba ensawo ne mubba buli kintu ne musokoola ensawo ne mutwala sente z'abantu ne muba misingisa ennyonyi. What is this? Na Uganda airport abakozi muyina okweddako muyitiridde
mukoze kiosks mukoze business mu bintu by'abantu overtake omuntu amazaza akunyonyoda mu living sawa yino ticket yino gisomye notandiko sinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga you idiot wava wani yakuwa omulimu mbwa gwe komaniina ne mumalako abaana emirembe omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya ayina tiketi emu emutwalidde emyezi 8 ofuna ekisiru kiri ku kawunta kinoonya emitwalo 2 omuntu n'amisinga ennyonyi mulimbwa temuyina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airport n'obisanga ng'essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbu kikola ku airport muddugaziza airport yaffe mukifudde erinnya ebbi embwa zino ne mumalako abantu emirembe Entebbe airport naye bamutula kigwe gwe abantu tebali kusonyiwa oddukanye airport gaddibenga lye tunoonya newe tukuwolereza nga tetuyinaawo abantu nga buli kyeboogera weekiri mukulu kuteesa handling service ekugaggawaza n'abazzukulu bo bali babagagga naye omululu gw'essente gwakubeerera kimisikiini mu maaso ga Allah ne bw'ofuna ssente otya osigala oli miskiini ogenda kufa bakuteeke mu bugoyegoye bakuyingiza entaana oba gwe kuteesa oba gwani oba muli bagagga mbwa genda mu ntaana anytime from now nenumalako abantu emirembe n'ogudu buli kintu n'olulunkana oyagala buli kintu obeere mu palamenti obeere minisita obeere defense buli kintu bannanga obukopi nabwo kibi n'obuluvu ofunyeeko Katonda akuwadde naye n'osigala ng'oli mululunkavu ku mutima abantu ne bakola ku airport omuntu ozze ofuna omusaala gwo tomanyi gyendaga enkula ze passport ne ticket wambwa you idiot what else do you want tebagenda bola bantu banafi ku mitima kafiruna bakasiba na dini bakafiri omuntu agenda okwongeza ku ekonome y'eggwanga mbwa gwe gw'omanyira ali mbisaati bya bbulubulu babiwandiiseeko biyimirira ne bigegerengegezegeze kuno kyonna kiyimiridde essaawa 4 ne kiyoka kikuleetako ennugu embiisi gwe wakireeta ku kisaawe tokiwanga ku mulimu ne kisokoola ensawo ne kibba lumonda afise ne kitwala pafyumu w'abandi ne kisokoola ssente z'abantu mu nsawo you idiots ati Entebbe mweyita ki mwe bannannyini Uganda ne bitu byonna ne byasaamirira okuva ku makya ne bitawanya b'ekonome sapota tekivangako Entebbe bakireeta buleso omanyi bano emirimu bawa baganda baabwe bakijjeyo Kasagama ne bakireeta kiwunya omuzigo omuganda ne kisiniikirira amannyo ku Entebbe kyakalaba amataala tulabye nnyo bannange si wakubadde ne tulina okuwugira yes muva mu kyalo ne bakuwa omulimu olwokubanga abali ku kisaawe mubalinako oluganda no professionalism okiwulira kiva mu kyalo n'amate ne kijja Entebbe ne kyasaamirira ebinnyo ne bibeera ku ngulu olunaku lulamba notandika ottawanya economy support azze ayina ticket ayina visa it is your obligation alone embwa lumunga embuuza mbu olagawa kiyimiridde wano ku departure wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kirina ebinnyo mbu nakyo kimbuuza namubuuza gwe embwa obuuzaani oyimiridde ne bweru ng'ombuuza ku traveling oli musiru naye bambi bannayuganda babeera batebamanyi traveling buli gwasanga ndaga passport ng'amulaga ndaga passport ng'amulaga ng'ani kisaawe gwe embwa n'omumanyira gwe ng'omanyira yikyuli nti oli okola ku Entebbe airport wakalaba airport mmeka idiot ngenda kujja Entebbe ndabewo omuntu yenna
ombuze tino Isma mpa sente nkwambale nze sifayo misinga nnyonyi nakamisinga nnyonyi nyingi. Don't even try. Njagala nzije Entebbe mbwamwe wabewa manyira nga nina ticket nkulagere soni wawoja embweno ngenda kujja Entebbe ngeze ntuukewo omuntu yenna ombuze ekibuuzo tegere Isma yani mbuzi mmwe mumanyira muddugala mubeera ku kisaawe kyaffe ne muddugala ebitogi oba ebimu tebinaaba biveeri no abatuwalisti kyebavadde bakendeera omusajja yaŋŋaana tuka ku Entebbe ng'omukazi andisiivinga yenna addugala ekitogi awunya enkwawa kiri awo mbonakyo ate kisitopinga mbonakyo kinoonya emitwalo 2 kirina okugajja muntu ne kimulemesa fulayiti omuntu alina okugenda kirinda emitwalo 2 oli waagaana nga gwonna gutugubala nga gutandika onyiiga nga gumulemesa ennyonyi tekimanyi purayisi ya nnyonyi tekimanyi purayisi ya tiketi ya nnyonyi babijja mu kyalo anti bagenda ne bawa muganda wakyo omulimu n'agenda n'abikima ne biveeyo wala mu kyalo ne kijja nga kyonna kivireja agannyo gali kongologa n'omuze waayo olabisa mannyo mbwaggwe komaaniina olabisa mannyo ewammwe mulabisa mannyo najja ati nga yenna ayagala gakutema mu maaso mulekeraawo okumanyira bannayuganda. Yes, mulekereraawo ddala okumanyira bannayuganda ku airport you mwembwa mwe ebyambala bbulu simanyi ebituula ku kawunta oli musiru okutuula ku kawunta mulimu gw'amaanyi okebere passport just visa ogwo mulimu gw'amaanyi oli musiru gwasenga mwe muvuga ennyonyi otuula butuuzi ku kawunta nga naawe oddawo yasaamirira wali ogenze mu nsi ki tebifunanga ku visa ebimu biva buvi mu kyalo the baddest okubanga internet mugitawanyiise I cannot nze simanyirwa wadde air hostess oli musiru gwe waitress w'omubbanga nze simanyirwa waitress owe air hostess you cannot air hostess gwani oli musiru munokatuma ne katandika okwetunuze okola mu bbaala ya mubbanga ekigambo bakikyusa bukyusa mbu air hostess no oli ebbaala nga wolaba Casablanca nga wolaba amabaala gano agabeerayo ekiro ba air hostess bakozi ba mu bbaala bakola ki ekirala ennyonyi is bar and restaurant ennyonyi is bar and restaurant lwakuba eba mu bbanga naye ne keeyisaawo nga keepalawuda musimanyi air hostess n'ogalaba kano babutuusa ne babusonseka eri mu buwoteeri obusonda tebabawa na luumu ogenda omanyire omuntu atambula omanyire nze ng'oli air hostess kati ate oba air hostess tamanyiira ate manyirwa akola ku kawunta y'Entebbe oli musiru kawunta y'Entebbe gugokola ngaani yo idiot gw'omanyire travela nze bikwatirira ensawo z'abantu n'okibuuza owaayo ebyuma weebiri ensawo oginoonyaamu ki byonna biveeka nga bizze kubba abantu batambula amatooke kigasuubiraawo pafyumu kigisuubiraawo buli kintu kisuubiraawo kati kitandika okulemesa abantu okuva ku makya naye Entebbe airport mmwe ewiiki ezi tugenda bakolako campaign abantu mujja gobwawaawo mujja gobwa mudde mu kyalo gye mwava mbwammwe bireegaaga goyegoye nze mwantama nze omuntu atawanya omuntu weebweru ontamirawo mwantama yawe mundaba tonsinikira binnyo nja kugambya ogenda osinikire ennyoko tonsinikiranga don't you even dare try Ugandans don't awo ndi mukambwe nnyo tujja basesebbula era basinga mujja gobwa tomanyira munnayuganda mbusimanyi otuula ku desiki omukazi nekyegiriza ebikalo bindi oyizoloza nno okukobera passport oyizoloza oba beetaaga diguli yaki tebiina na diguli omanyire nze yafuna fomu P7 sikolanga kuliteeke ku university nze nyinza okugenda nekola ku kawunta ku airport oli musiru it doesn't require any qualification okebera visa nti yeeno ne passport y'omuntu does it require a degree waliwo abalina diguli awo those idiots never went to school tebalina ssomero lye baalagamu
nekimala obudde bw'omuntu agenda travelinga nekyasaamirira bye birina amannya agali kungulu aga yero ebisajja bye birina ebitwe ebyagongobala oba babijjawa byonna obubbi bubiri ku face obunaku n'obanga guwa kituma okukola mu musana tetukutumangako ku airport bogus mulekeraawo okumanyira abantu ku Entebbe airport mulekereraawo ddala okumanya ate muli basiru ate mumanyira bannayuganda ono munnayuganda munno gwolese ennyonyi munnayuganda munno kyokka nga naawe togulanga ku tiketi ezembwa mulinda emisaala gwa mitwalo 15 2 oba mwagala okuba nga mugende ewakuteesa nannyini handling service ayina buli sente ali wali ewakaawe yanywa wayini ebigere awalula biwalule katonda nno omuvangako sente zonna zayina n'omugaa dduko jjo wano ebigere awalula biwalule naye ng'ebbanga lyonna simanyi Entebbe handling service yakuteesa naye munnange mukulu kuteesa ne bw'onookola otya ne bw'okola otya Museveni ne bwakwagala atya si ye Katonda nawe wennyini okimanyi mukulu kuteesa wooli ebigere owalula biwalule naye nga sente weeri gwe nyigiriza bannayuganda weeyagalize naye mu Katonda mu ggulu Katonda ayina bwanyiga abagagga temubalaba bagenda ne beepanka n'ogenda owulira ti bwagenda okunaaba ne bamukuuma bwagenda okumutoyi ne bakuuma naye bakyamukuuma Allahu subhanahu wa ta'ala ne bagamba nti omugagga mu kikomera Allahu yaalamu yatumidde naye ng'abavu weetuli gye bali mu maka gaabwe babadde batwala sente z'abannayuganda naye kati ebigere bawalula biwalule I'm telling you bamugamba ajje mu bantu musando jalaba ebigere we byazimba awalula biwalule n'omugamba lemera ku bantu ne Allah ayina engeri gy'abalemeramu akukakkanya kuteesa ng'otutte sente Entebbe handling service abaana bo ne mweyagala naye kulasi ojja genda mu ttaka kuteesa nga toyina wadde 10 ensejja kunakuwala ennyonyi ejje ekololo nga bwe bakola togimanye ya Museveni olufa beppa ng'epaakinga ekololo kati abakulu bagitya omugamba linnya ku nnyonyi ng'atya kuba akimanyi waanaafa ennyonyi yo weeri Museveni tomumanyi mugaba ennyonyi twagamba Mutebire tuyamba oveeko bambi Mutebire okooye vaako Mutebire ne yeesiba ku ntebe yaffe Mutebire we bambi vaako Mutebire yamala n'afa n'envunyu si yali omunene ati zalyalya dde omugumbagumba twagambanga Mayombo weeyise bulungi Mayombo maama nga Mayombo tagambwako Allah ayina bwakkakkanya mukulu kuteesa Allah ajja kukakkanya ne sente zo zonna ojja kukakkana nga nakati wakkakkana obeereyo mu nju nga nene naye ng'oli wekka time Allah yakola obudde miskiini ne weweesiba ku duniya otya Allah yakola obudde mugaggawalidde ku bantu ne bagenda ne babonaabona mmwe ne mwenyusa sente zonna naye wallahi billahi tallahi tosobola tuuka 2050 era wooli kyukako eno oweekeera abasawo buli ssaawa blood temperature heart temperature buli ssaawa naye ng'oli mugagga tulugunya efuze abantu batutte buli kimu gw'ogaggawadde weegaggawaza obudde Allah subhanahu wa ta'ala yabukola yakola obudde Allah mujja tuuka ekiseera nga airport gye mubonyaabonyezaako bannammwe
tokyayinza giyitamu ng'oyagala kuyita Tanzania ng'oyagala yita Kenya bannayuganda batalina musanga abayita ku airport Entebbe mutulugunya. We cannot keep quiet. Mututta ne mutumalawo. We cannot. Oba mututta oba muyina abakulu, but we shall speak. Entebbe airport, the most corrupt entity. Entebbe authority, civil aviation authority, very corrupt entity. Mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bwoba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fuge. Lwaki togula ebigero ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakanya ne airport yo, bajja kukkakanya ne airport yo. Otutte bannayuganda for granted, basasudde buli kimu naye miskini tokkuta sente, tokkuta. Oli vampire wa sente, mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo ne wootuuka nga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakanya. Wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugagga fugge? Allah yasinga omumanya. Mubonyaabonyezza bannayuganda naye olunaku lumu embuzi ezituula ku kawunta ne musokoola emigugu gy'abantu ne mubba sente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani. Lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muli mu bus egwe ebiraba embu ezo zonna zikutukeko emitwe iddawo tujja kuba tusanyuka mitima lwaje kalyonso tit for tat tukyasobola boogerako bulungi. Mwayitiira obubbi. Buli muntu yenna posting Entebbe airport ne Entebbe civil aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro. Bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bannayuganda bafiiriza economy. Ladies and gentlemen, ichuli the drug on it. What? Nate ku Bulaaya tomanyi. Oh, tutandika olwo, you know. Sawe mumuli beautiful. Muli maanyi, nze lo material. Nze drug abasigadde cigarettes. Them can even need to compare. They must you and them can't try at all. They can't. They will try, but they can't. Or to stopping if we could taste a comanina. Or to stopping or to Malake Milemberwa airport, or was it to gain the Kubera out to Vudeo. Joel Senyo Murio Jagurira Nagambe, you will come join lately in the parliament. Nigga, you know nothing about parliament. We parading Zimbukoti, Toina Chomanyi ku parliament, Nebyo no Nyereza Nagasia. Where are the reports? Go to Sovole. Those are all the chak to second parliament. Ojareti, Tomanyi luluziza chairman wa committee, otukaleti oyagala kwa Samira speaker, olwokuba wafuna obusente obugulayo ku butayi n'obukooti musajja wattu. Hey, tukulabula. Try hard, but go careful. Fe tuina pira zigwe. Nenakawa. Oyinza okwekanga yekwekanga tojja kudda. Hey, where are the reports? Feke Senyonyi ne yepaledinga mu bukawunda bw'omukiyembe nalowooza ayambadde nnyo naye oli mudongo boy.
Inza senga ndi member wa parliament wandirabye ku kibayita okuba member wa parliament neyo yambala mizina no we parading ngo w'amaanyi ne weyo yegwe bakiseke simanyi bakiseke toli muganda oli musajja mulala nnyo walimba abantu kyova okozesa erinnya Ssennyonyi erinnya ly'ettuufu lwaki tolikozesa bakiseke simanyi abansekese lwaki tolikozesa ne weesiba kulya Ssennyonyi w'Abaganda oli muganda gwe naye njagala okulabula Ssennyonyi eno gye wawalampye etokota tugenda kulaga amaanyi gwe you cannot gwe tosobola kumanyira sipiika n'osigala the same you can't mwawusiye ate tukuleke mwawusiye omumanyiriremu gwe Ssennyonyi you the lie ogenda kulaba where the reports toyina ripoti nemu wepalawudira kukatebe kamuwane ekamwocha wonna wawunya suweji awe musobolo bera nze nagenda awe ekamwocha suweji afubutuka emabega w'obuyumba obwo busitowa we bazimba ekamwocha you cannot stand in kamwocha for 1 hour naye mbewunya batuula suweji awunya omanyi kati bo abavubuka baberawo ku nopu bye banavubuka abatannalaba bafuka ku bisenge kimalo kiba kigaya ne kifika wali kati there is a stinch gyofunanga otusaawo simanyi ekamwocha kwedikota waliwo stinch kuba manya boda weziri wano omusiro wegubaluma bafukaawo bano aboze motoka omusiro wegubaluma bafukaawo kati ate eri emmanji we bazima jukira wayitayo emyala giringa katanga awantu awo wawunya bubi Nenze mbewunya bayimirira wessawa nza I cannot stand at kamwe kati Ssennyonyi Georgia that's your class tewemanyiza speaker nennaka watojja yitamu hey nalabyo wetuza mbaamalwa temwina kyemukoze you have done nothing for people mwaba promising heaven and earth there has been nothing saga zino idiots eziri mu state council mbu councillors they are all idiots they know nothing about city planning byaba byerironda ambulera ne biyingira naye Ssennyonyi nkulabula boy wange yonna gyoyagala linnya nti bakuwane you cannot tamper with the speaker ate sirinze ka nze ndi wa media nene mu parliament walabya ababaka batandise okulaga obadde oli enguzi mu kibiina babaka bennyini bayimira bagaze kyango ba mu committee nguzi abantu bali bebuuza omusajja abadde mu struggle nga mukovu eddakiika 2 ajewa biliyoni y'embaga omusajja agezze ddibwa ati okukola mu kosase ng'olina omutima ogutali corrupt kizibu weetaaga mwana wa mugagga oba muntu yakula bulungi kigamba nga woolaba kiryowa kiwanuka atone geno abo betwetaaga kubanga mwana wa mugagga omutima gwe mumativu naye kati bakiseke n'ennaku gy'olina okukuza omwana wo omukazi wuuyo walimba abantu nti wali virgin jjo waliwo omukazi yankubidde yali girlfriend wo kyokka wajja walimba omukazi nti omufuna oli virgin naye tukuwooninga ogenda guulira omuliro awo tuvuddewo njagala okwebaza Hajja Miss Kigundu in a very special way omusajja oyo alaba wala agro processing azaamu tugamba adding value on our exports and manya exports tubene exports more than imports naye nasanyuse nnyo okulaba nga president w'eggwanga abirivinga mu Miss Kigundu nnyo to the extent to yafunye obudde obugenda mu Middle East alambulula ensonga wallahi gwe batadde ku delegation specifically genda ku explaining abawalabu agro processing. Hajja Miss, you are exceptional, you are one of a kind, oli wanjawulo omusajja oyo mu bantu bennalindabye ye musajja omugagga akufuula nti oli gwe naye mwenkana obukkakkamu bwayina mulabye ku videos nga tumuvoola muziraba nange namuvoolako naye buli wendaba video eyo mpulira bubi bannange ensi eno tulina ogiyigamu ebintu buli wempulira video eyo nga ntudde n'omusajja oyo nga tunyumya kuba tunyumya ne bagimuweereza nga tugiraba babiri nensigala nga ngamba Miss Kigundu ayina omutima mu nsi eno omusajja oyo ayina omutima kyova olaba nze Ichuli
Silva Mwamisi Kigundu ne bwaggwamu nadda ku zero ne bwe bamusiba ne wabanga emaali yonna eweddewo sisobola va Mwamisi ndisigala nga muwe ekitiibwa kubanga akuwa ekitiibwa mu position mwoli ne byokoze byonna ng'olaba ekitiibwa tokigwana wallahi akuyita n'osembera n'omutunuulira ne munyumya Hajamisi siye muntu nti wakoze akantu era ng'abantu abalala kubakumanyi waki wakoze ati bannanga Hamisi Kigundu wanjawulo era nebaza bazadde be ne baganda be bayina price mu nsi wali obaddeko ne muganda ne waba mutoowo naye ng'ayina special qualities Katonda ze yamuwa akasajjako Katonda yakawa otuuka mu office ne kakunnyonnyola n'ovaawo ng'omutima gwo mumativu nnyo naye teri muntu atavuulanga ku Hamisi buli ayagala okuwalampa n'awalampa Hamisi nga nange mwendi naye wootunuulira abantu abawalampa Hamisi nga nange mwendi oba nalimbaddemu bannange muli wala mubuuze nze byonna bikolako tebikola tabiwulira afuna essimu 10,000 olunaku ayina bahandola olowooza vidiyo ya Facebook agiraba ddi nze nalayira nakikolako ensobi lumu sirikiddira bansonyiwa era kwa Hamisi kwenfiira tuvuddewo awo omugagga Brian White ababuuzizaako abagambye muli muti abawagizi be please sigala ng'owanise omukono mutandise nedda era bw'otyo bw'ojjosubwa wabula abagambye bino bye biragiro okwewala ebirijja okwewala ebirikola ki ebirijja bino bye biragiro ekisooka ndagamuntu baluwa ya poliisi okujja ne baluwa ya maama oba guardian oba taata akukkiriza henceforth nga atuuse Uganda Brian White yenze spokesperson wandinkutte bulungi bambi wandinkutte bulungi munkubire ku ssimu nga wambulako buuzabuuzaako nkulowoozeeko kubanga essaawa yonna okuva kati wabula nga mbajjukiza ladies and gentlemen tuli mu cricket over wajjeze kamiliyoni nga 10 atakoga atagenda atasinga ate nga tuli mu cricket over powered by big events no one yelesi naye ng'essaawa zino sauti ya Simba abamanyi Jose Kamiliyoni mukooka baganda bange muyina okwetegekera nno ddala Amfe Mayanja nkubuuzizzaako nkimanyi wooli ssebo naye olw'okutawukatawuka tetunnalabaganako naye nga newe mba sinnakulaba nkuyina ku mutwe nga nviiri ssebo onsula ku mutwe nga kiwalaata nga kakoofiira kano njagala okukubuuzaako mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo Aji Kasumba Ismail nkubuuzaako mu bitiibwa eby'enjawulo nti oli otya ali ate maama Sawiya n'abato kansuubire bali bulungi Samasaaba nkubuuzaako Busuulwa Lloyd Mambe Chali wange okitegeera yes muli mutya bachali wange Juko Rastaman wagwan ombuzeeko chali wange naye gwe Busuulwa Lloyd gwe obeera n'emikole wa maama wo tonkubira ku ssimu weefuula wenna nti oli wa bbeeyi kuba okolamu lwana gwe watutama kuba wafuuka nti n'oli boosi mu DFC naye njagende wa Winnie Agnes njogere ebintu byo byonna byobadde okola muge maama luluno lutabani oluloidi owagenda mu banka n'ofuna olugezigezi lwana gwe naye tokimanyi tufe tuli mu security ojja kutwetaaga nze ne Gamaalo fika tubeere mu security weegaggase mu banka simanyi okuba golf one day you will need us hey katusigale mu security ogenda ku mikolo obatiza abaana tonkubira simu tonneefasa toyina wonneefasiza wonna wanneerabirira ddala naye kankusuubize Lloyd Kasumba Yisa mwenna nga we mwabatiza abaana ne mutampita it's okay kantobe lumu mujja kumpita I'm telling you that
njagala obuuza ku muyimbi w'eggwanga Spice Diana kati nga ye nnamba emu abakwebera bakukomplaininga boogera bingi naye Spice oba yagenze Dubai oba yalazeewo oba yaguze eryato kugambye kali mu bulamu bw'amaanyi ne Roja mwogere naye nga bo bakamiliyoni bategedde nti Spice has arrived. She did arrive. Yakuba ka dress code enywanto mwaziraba nti nto yogera bingi naye gwe osobola olwambala olwo olugoye beni lisigala weerityo kaveeko kali waggulu eri abakomplaining eno Sibaolix muli mutya kivulu kyammwe ekyennansana kyasala mwali mukitaddewo muyingirire Spice naye amaanyi mwagawulira nsasa genyini Violeta muyimbi muto munonyeko ku YouTube o subscribing ku channel ye Atenelium Voice Chechimulium Voice akayimba X kankolera nnyo era ngenda kakolera mu challenge tomanyi kati ndi video vixen abantu abagamba yichuli nkola by'abaana byenkola byennyini sina by'abantu bakulu byendiko kati akoka era perezo oluyi kati abantu bampa ne sente ndi vixen temwanda bemulaba katale yandikando Kingisa Bafana Violeta kati gwe mperezo oluyimba goli muyimbi gwe gaana naye abantu amaaso gali kuono slogan empya bagiyita Big G basire Queen mwenna ng'oyina side dish akutawanya ogwe muyite Big G aba Big G ogaya muno osula nti Big G ogaya kiwomerera olugwambu ekiti ng'osuula buli side chick Big G anti tulwana leta ngombo buyinza okukya ngeyange naye eringa ya kabaka musimanyi kabaka mwanga anyirira oyo yagendo singo ogwa ko speed teyagudde dda kabaka mwanga tayinaawo business yonna mube nalinda byabajja kabaka mwanga kifu ononsonyi oba oyina enamba ya mobile money naye emitwalo gy'okumi naye ng'ekya kabaka mwanga simanyi nanyirira Kawani kenyini Kawani Spice much love ka Spice nawe manyi omuntu yenna gezo oyimbire mu nzikiza kati fe tuli ku mataala we must be clear on your show gwanga muje big events babayita gulemeza ya kamilioni gula table weyagale ndoza MK muguzeyo table nga 5 kabilioni wamwe Emma weka oizo gula yo tikete bag kuba getaga ku Spice kye yakoze kamiliyoni yetaga nenga kamiliyoni we mumanyi ajamala y'abagagga bonna ndoza kati ali mu meza nga 7 ya zetundi amanyi ga branding ebyo bebe kulu senga yabadda mulekerawo temufaayo emeza nina kubanga oliye mu bagagga yekolera erinnya eddungi bebe kulu nga yali awo era lumusimanyi obagagamero boss oba tukube kiwaatule abalina tubalina egibalowooza mbu kuliketi ovo tutyayo buti ate nga tulina kiwaatule naye lumu gagamero boss ajja obbalaga ensi eno kutumiddeko mama Zuwena omulungi kagoda keke baziyita ku Zuwena cakes n'ababeke fomi bambi mwankolera keki nkujjukiza nti Supermania willingness waliwo gift card osobola okugiwa omuntu wo oli abroad ogenda mu sauna ne massage simasape life okwewonya blood clot emisuwa okugita omuntu we bakunyiga amagumba gadda mu order no losing back pain chest pain muno mu mubiri ebinonko ne babikutula you get fresh life wobeera mu massage ne therapy ku Supermania owulira nga obulamu buteredde leeta maama wo naddala abo abakuze bamunyigenyigeko mu binonko kimuyambe naye golowooza byakwejalabya si kwejalabya maama oyino kantereze na mulete bamukoleko emikolo mu Supermania mubadde bawuliriza balungi nnyo airport tugirese waggulu tetubakoze tuti tetubayisesisa emijoozi bagiraba kati bagala
kati bagenda kukubira kayo wisdom bamuwe emitwalo 3 alyoka jaga ichuli naye kaye novaayo bulandi yebeegudda yenna naavaayo wolereza Entebbe airport njagala mugenderewo ku dislike unfollow ate mumanyi bakadama muyina amaanyi mumwani following obudde okuziba nga agenze yenna nayimirira ne airport ku bubbi bwabwe obubbi buyina okukendeera airport corruption ayina okukendeera mpita babloga mwenna ba youtuber ba tiktoker mbayita tiktokers youtuber facebook snapchatters instagrammers njagala tuteeke ku Entebbe airport amaanyi obo bonna bumikisimu zifane mukole skiti mu Entebbe airport obubbi simanyi Land Road Jakala mu abaana ba TikTok mwe mutambulira ddala mwe baba make TikTok Twitter Snapchat Facebook Instagram yonna ngeraga corruption ali Entebbe bajja kutya mugenda laba amaanyi ga social media musaleemu obutambi spinning media gundi media Jose Buloga Nasifu TV TikTok mikisimu zifane Jakala Bulisha Kasi mwenna tubere ku kintu eki airport abo bawambwa mu weekend bagenda babagobye mbasaba mu bwetoowaze musaleemu buli video esoboka mukole video buli esoboka buli bloga buli youtuber buli muntu yenna tubabere kuninga mugenda labako enjawulo mujja laba nti yefe bakama baabweze embwa salamu kole ekintu kimu gwe salamu video gitaginge buli wantu wolaba buli ayogera tujja genda kukolaba nga waliwo sanity Entebbe tuyina okwerwanako fe abatambula tuyina okujjawo kino ekintu ky'okusokoola ensawo zaffe okukwata mu bintu okutubbira ebintu tusaba ssente corruption atayina limit tuyina kikendeereza ddala Entebbe airport balina okuyiga nti balina okugendera ku mitendera nga airport z'ensendala stop unnecessary corruption atayina na mugaso ensi zonna zadda ku digito mwe mutawaanya abantu busimanyi mpereza ssente mukulu kuteesa Entebbe handling service company yo ensi yonna ekimanyi naye ffe tetujja sabira mulala saalambi tujja gisabira gwe kuteesa wennyini kubanga essente zijjawuwo naye tolowooza ku bannayuganda olowooza ku bulamu bwo bwokka n'abaana bo muterezeemu bannange OLS nze pulezidenti w'emitimbagano tetugenda bawumuza mpaka nga muwumudde you have to stop mulekerawo to misuse Ugandans mumazeeko abantu emirembe nange nze nnyini seebaka abaana bampeereza message omuntu n'akuweereza obujulizi omusajja yabadde mu America n'angamba banziba $5 ne babisokoola n'asigazaamu $1 bannange Uganda Police Mr. Katumba Wamala Minister of Transport ekitongole ky'Entebbe handling service kiyitiridde mukulu Katumba Wamala tukulabula wayitako mbuzibu naawe n'omanya n'ofiirwa n'omwana teweesigula n'abantu beera nnyo n'abantu ba bulijjo yefe abamanye ennaku gye twayitamu naawe teweesigula ne bamulya mmere abantu banyigirizibwa osirike airport tugambye eri corrupt ekiyitiridde mukulu Katumba Wamala ffe twayimirira naawe mbuzibu nga bowaana bennyini bakuttidde omwana twagamba abantu babulijjo ebintu bye bayitamu ne mubyovalookinga abantu kye bava baseka nga mufiiriddwa abantu kye bava baseka nga mulwadde kubanga abantu bwe banyigirizibwa temuvaayo mukulu Katumba nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi nkwagala nnyo naye kolawo ekintu Entebbe ekintu kiyitiridde buli muntu n'ayogera abazungu ne boogera abaddugavu ne boogera batuwalist ne boogera ng'era tutunula butunuzi abantu ne bakola corruption broad